naye musawo nga siraamu kasente kati peace tukoze tutya kati oleseko olina ggula lupya Christmas ogiraga munno nga atagira bati Christmas yiye etuuse kati batukoze tutya bakulu bannaffe Christmas eno tugiyiseemu tutya bwolaba omuntu nga takufuddeeko manya yagaanye kubanga ebintu ebituuse bikakalimuko naye nga mbabuuzaako abakatwegattako ku BBSF na makyago olunaku olwaleero kubanga ate kwemuli yonna gye musinziira kale zira situmubiza kayita ku ssaawa 2 ez'amakyago olunaku olwaleero tutandikirawo mu lutambula tutandikirewa tutandikire kafaananyi akatambudde ku social media olunaku olw'eggulo ng'omuyimbi Koshens eyakamala okukuba cricket oval asisinkanye first son yamusisinkanye kati awani aba yatutte balamu yaba yamututte kati eno ebaki omanyi waliya omuntu oba omanyi oyagala kuddira taatawo mu bigere olina kusukkawoko kataata yayimba kati nayinza okufuna kolabo ne Koshens ozannya n'okuzannya naye basisinkanye naye nga genza okulaba ku social media awo ng'omugambo omungi agamba nti kale mwatukoze bimwanika leese sho tennabaawo nga kati mutiisatiisa walawe naye nayesinga wadde muyimbi munnayuganda nga for example nga saho yali ku Africana enkeera nakena waninaidwa nauganda webakolima oye guno omuze gw'okukolima mulina okugujjawo mweba nauganda mukolima abantu kati omusajja yazze mu Uganda yakeera kirako ekimu ku byamukeeza nafuna bifaananyi kakati atandise okufuna mu byamukeeza mutandika okuleeta omugambo naye yasisinkanye ndozolesopu ndoza bayogedde ku bintu omanyi ze kisinga olumu okunyiizaamu kibeera kimu nti abakulembeze bafuna engagements n'abayimbi bano naye olumu ne bwebuuza oba baba basisinkana boogera ku ki oba tebababuuzaakoko oba bano ababatwala tebabasongerayo nti oyo gyava bali bwe bati kusobola okubaako be bajjayo kutereeza ku byaffe wano but of course ekyo si kibi okubanga Koshens ng'omuyimbi yafunye recognition ya first son tomanya basobola okubanga nabo balina deals bagenda tukulaba kubanga twasembayo okulaba nga asinkanye omuntu ow'amaanyi yali Econ ne tuwulira nti Econ City yakagifeera mu mawanga nga 3 siffe twali tusoose waliwo eyawa president ne first lady engatte ennene yali ani oyo Kanye West iba nange engatte eyo president yafuna obudde n'agyambalako omwaka guli mu kuggwako katubuuze ku bintu ebimu tufune answers zabi kubanga next year tuli busy nnyo tuyinza obutasobola kufuna budde bane first lady ne president bafuna obudde bambala ku ngatto za Kanye West ennene bwe zityo bazambala saa mmeka tulabe tubeereko ku UBC tulabe wala bintu ebimu kati nga byetaaga ffe be bataagema biffe tusobola obibuuza tumanye bazira kuba Kanye yajja n'abawe engatto yali njeru bweti nga nnungi very beautiful engatto za Kanye sityakomawa kale ebyo byabadde akafaananyi kabadde olunaku lwajjo omugambo gwabadde mungi buli kimu kimala ne kiggwa baleka nsubire omusajja yagenze kuba yakeera ekivulu kyawedde twalisa Koshens afulume tukoye okulabira abaana b'Abajamaika tukyayi ku baana ba Mr. G ye kati abo tubatwala wakyagulanyi kwaye yamusiba ennyo wano tujja batwalira Kyagulanyi kakati aba Koshens tetulina babbawa so bali tulaba omusajja asiibula agende awo nvuddewo wadde olina kyoyagala nsigalewo ssebo neesibawo ku ki ezenzina engatto amazimba dde njogerako yiiyo jijja baamuwera ddala engatto nga alaga agenda jjambala ne teyajambala kati aba yagiwaani mwaka ivuzi ajja jambala ng'ali mu retirement mwewala omuntu akuwa ekisuubizo n'omanya nti akulimbye ti when I retire I'll put on that shoe D naye byebyo mulegenze nveyo mu bakulu yakukolerayo ensobi kakati awo nvuddewo olunaku olwajjo twasisinkanye jjajja w'abalongo
ne Ssaalongo twongere okwefumitiriza ku nsonga y'abalongo n'omugambo ogubadde gutambula ku kyalo kuno akina abalongo mama Fina teyabaloota Sima yabaloota n'ebifaanaganako bwe bityo okompa omugambo ogwo gutuuke mu butuufu bwagwo nga nkulayira nga ndoota ng'omuntu